Mpuga badayogera ku byaliwe Masaka nagamba yabalabula nga NUP taina gwe yalabula ate nga akola nabo ne mundagano jaina mundagano ma science jaina ebigambo bya Jajja Maria mundagano ya ma science jaina ne Jajja erimo kubanga ina access eri police mu dakiika yonna mu budde bonna ku ssaawa yonna n'ogikozesa okutulugunya bana NUP endagano mweri eri gundi muziri minutes tokimanyi bitano byokasibye ebiri myasaba n'obukumi bwa police person to holder timasa ya Simpuga alifanga asobola okukubira DPC yonna ne lwaki Mpuga aloza nti Museveni agenda fiira ku bukulembeze kwendagano zino zonna zalingeziga nti Jajja ye agenda kubanga talivaawo just endagano ene yatwala ebitano teyaliko ndagano kupata na bitano byokka kwaliko n'okupata n'obukumi bw'abasirikale ba Uganda police wonna wabeetage kati nebuuza omuntu ono abalowooza nti oli gwapata naye wakubirawo paka kufa joba ffenna tulimala kufa ye naafa amazima tegali fuluma so ensasa geno jayogerako Masaka teyava ku butawulira bigambo yava ku ye yennyini kubanga ayina access ne police nti Masaka Mpuga teyaliwo police ogamba bana abayo n'ebintu bye yes police yatati yetaga kubaawo kugambye mu ndagano ye bamuwa n'ebyokwerinda okutaataganyira nali ku TV ne Kasolo n'agamba nti baninze abampuga n'abasirikale kuba Kasolo ne wabi abasirikale jukira yatoli omusajja gwe baziika eri ewaabwe n'addukayo walabye ng'agenda bino ebyokweyozayoza kuba minisita bantu bange twaleere olina kuba luzira iwe ekyo gye mikwano gya Mpuga kyekisinga okutukwasa ennaku bakasolo batwaha akagabo naye olaba ne mu lukiiko lwaleero batwaha akagabo batidde okujja okumuyambako kubanga yali alina okujja n'ababaka 18 nga bwe bagamba aba NBS naye azeeka mu press conference azeeka tebawulirako emboozi eyo tyali mu kuteekateeka abaka 18 nti era basenkanye naye nabo ensonga bagimanyi nti oboganiniemu bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo ngenda kukwatayo essimu 2 ku 3 tetwogedde cabinet tujja gyogerako cabinet bantu nganda no problem byobadde oyagala linda kumala okwanukula essimu z'abantu babeeko ebibuuzo bye babuuza ku 0759 Hello Seruganda Hello ono Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale nzikiriza aside ekitasi kwali mwami wa Iswa nkwebaza nnyo nsaba Mukama akuwa obuwangazi akuwa buli kimu akwongerera okumanya kubanga nze Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale oyongedde okakasa mwami wa Iswa ntwabasoga tutegeera nnyo era nekino mwami Kayongo nga nsiibula mwami wa Iswa nsaba buli otuuka ku Pal FM buli rediyo yonna zonna zivunnama ng'oli ku Pal FM leero kyewunyiza nganze Katumwa Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale mwami wa Iswa nkwagala nnyo bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wabulijjo Hello Seruganda Salamu alaikum barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanzo kuuliza ku ddoboozi lya mukulu wa Isoyo. Ani ono? Mbese bunyatwa na ye Mpuga. Mumogedde nnyo naye nze akubye essimu nze nafika mukulu Kyagulanyi mu taxi sijja kulimba nange bandeke eno nimukuyo mukugira asira kyenfunamu naye mukulu Mpuga mwogera bijirwa busente obwo. naye nzaalye eno nagomboka n'omukulembeze nuupu ne tutiguka sibe navambuka nenjusibwa wansi naye mutuufu nze ndi eno nakola endagaano yange teyagituukiriza naye namba yange yeva nange ensonga lwaki nkubye ku Paalu era kwali ndi mulimuza wa Paalu yani amanya ogambye egwani Sebunyatwa namba yange ye muganda wange nze mukulu twamundaga ngenda ku kitebe twamundaga tukawo omukulu wabya kule Sapsoni kaina tanfanako ninga tuzirange yo mukulu mugamba nakola kakati olaba mwami Sebunya olaba mwami Sebunya kati mwami Sebunya yagala gamba bana Uganda
nti olutalo luwedde kati weetaaga ebimuli. Mwami Ssebunya kyagamba bannayuganda nti kati olutalo luwedde ebimuli bye babimuwe olutalo lufundike luwedde era ombulira nti ye yazanya paati ye bamuwe ebirabo bye. Tubeere bantu balamu bannayuganda bannaffe. kankwongereyo nefembayo ziri wano zimyaso bankwaterwa. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nramta Medi kafuma wane nansana. Ese Medi. Kati nina ebibuuzo gye neebuuza. Neebuuza omukulu oyo Mpuuga. Ekibiina ekikadde ekyasookawo. Nina okwebuuza lwaki DP bagitunda ne bagirekawo. Ekibuuzo ekyokubiri mbadde nsaba ngaffe abantu aba wansi oyo omukulu Mpuuga bamugobe kuba vice kubanga ayagala kutunda ekibiina kyaffe nga be batunda DP. Ekibiina kyaffe tajja kitunda awasaaga. Okay, webale nnyo. Aye kino ekibiina oba otunda otya Seruganda ate era kyekimuleetedde ebizibu kutunda pungulu. Naye saagamba nti nali wano negamba nti yenna atunda NUP otunda otya nega nti oli omusambi gwe twafuna abayo n'ey'okumutima n'abayo n'ey'okulubuto. Kakati gwe oba otunda eriwa empiki koti y'abantu ogiwulire egambye nti agende mufutiki omusindise mufutiki Mpuuga zaayo sente abantu abo bagenda kulimba bagenda kusudiya naye bannayuganda banyiivu gy'oli abayivu be baleeta embeera eno kubanga mu bayivu wandibadde wanyonyola n'owangula naye be bakuliko ennyo eno wansi just okuwulira nti gwe wakwata oluseke n'olufumita mu luwombo lw'abannansi n'odduka ne miliyoni 5 n'oyambako nekyemalira okudduka n'akawumbi kamu ne miliyoni 2 okuva ku olwo sente z'omuwoomusolo. Ensonga lwaki amagye gagenda e Congo nga tegafunye lukusa Mpuuga kutwala miliyoni 5. Omanyi sente meka zitwafiirwawo? Ensonga lwaki amalwaliro ag'erubowa na biki na biki badde tebifiibwako accountability yabyo kubanga Mpuuga baali bamuwa ekyoja mmiro kya miliyoni 5. Buli bwabanga ayagala okuwakana abamugamba omanyi twakuwa 5. Naye ekisinga okuluma abantu yatunda ki? ekyamuwesa sente Yatunda kutta Bobi. Yatunda ki? kadde mwakonga yatunda kiki yatunda ekyo? Bijambiya by'e Masaka. Mpuuga watunda ki? Mpuuga yatunda ki Kayongo? nange simanyi Mpuuga Mpuuga yatunda ki? Kufa kwa sente zaakwe kwa musasuza. Kayongo Mpuuga yatunda ki? waiso simanyi Mpuuga Ekyano bino Mpuuga baba tukubaganyemu ebirowoozo. Kakati gwe Mpuuga ebitaano bino oba watunda ki? simanyi musajja Kayongo Mpuuga ono ebitaano bino yatunda ki? Toseka. Balebale kati naye Mpuuga watunda ki? Era nagambye pulezidenti nti wabazzemu okutambula bamukebere yenna kuba ebintu bino bizibu. Yatunda ki? Nti bamusiima yabagamba kali kasiimu gwe myezi 6 ne bakusiima gwe eka asoose okusiimibwa ngambye bamwongedde ne 4 bamwongedde n'ebina nti bimuyambeko mu bizibu bino byayina bino bo bali bagaye nti those problems you have you'll handle 1.5 billion. Okay, take the 400 and we look around. Speaker, look around. Kubanga judge accountability gye bamuwa nti NUP kati bali mu 5. Owayanga niba inongo obaga ine amagombe gali bali awa egomba. Neba muliulira mutyanga tuline Kayongo tuliye yali mu kinya kirala mukuba nti mwatandika gyokufuna Kayongo namusanga ku paalu temukubanga embigo gye byedda. Nakusanga ku paala ate naku zino ate bakwata kati mu kisibo afazali oba maze okulya tetulidde futali fenna alhamdulillah wali abali mu lubuto bajona bagenda okuwandika freewise tusanga ku majja emboka edirire ifu mpirawo mabunda muzina naye nga tetwogera bino lwakutya ffe twewaayo okwogera ebintu bino naawe yena alowooza nti ogenda kutukangakanga okuba ntusirikirira ensonga z'obuvunaanyizibwa bw'Abannayuganda nkuwaga bwereere ebyo oli ku byapa. Ffe twewaayo okuweereza bannansi awatali kuwannaanya kwonna.
kati bannansi tubagambe eki kitugenze ndowooza gondi gyali pamukawa pamukawa okuva ku mazaalibwa awo bwagira nankubira ku simu yatusuubiza nno enkoko n'atusuubiza amatooke nejo nawuno waali kirasimonita nabiyisa ku muzindaalo naagala balowooze nti ettooke nange supu w'enkoko agenda ne muwuuta nga mpuuga bwe yawuuta supu wa bannansi ebyo ebitaano naye mpuuga yatunda ki kayongo yatunda ki simanyi mpuuga bannansi njagala tukube essimu ku lw'abannayuganda gulawo essimu 2 yatunda ki batubuulire egulawo essimu 2 mbabuuze empuuga empuuga yatunda ki enda kukwata essimu 2 ku kaddaako dakiika emu halo oyagenze mugyeko halo Seruganda halo wangi baba yatubuulire yatunda ki mpuuga yatunda kibiina kya nuupu kyatunda ezo mpewo atunda mpewo kwata okubiri bagiyita pale yatunda ki halo mpuuga yatunda ki Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mpuuga yatunda ki Ono mulimye kojja. mpuuga yatunda ki kuteeberezaako yatunda ki Nange mbadde mbuuza kibuuzo. teekako omulala naye yasembayo asembayo ku lw'abannayuganda yatunda ki Hello, Kayonga Afimu. ani ono Olwambitambazira Jamal okuva emitiyana. yatunda ki Ati katonda kibira naye abakigula bakula mpewo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpuuga olimu ibi izaayo esente tesobola kubanga tugaziwa okusingako wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.